ng'eggwanga liri mu keetalo k'akalulu akabindabinda aka 2026 n'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo biri mu nteekateeka okulaba nga tebirekebwa mabega mu kaweefube ono. Kati mu buufu buno ekibiina ki Nuupu olunaku olwaleero kiyise bannakibiina abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo okunona empapula n'ebisaanyizo ebyetaagisa ku bifo bye baagala. Applicants must attach the following documents: a copy of their party membership card, which we shall verify. You are not going to pick a card from somewhere and just bring for us because it's NUP. We shall verify that. Number 2, a valid national identification card. That is your ID. The number 3 is an updated curriculum vitae. Era waliwo n'ababaka ba Parliament abavudde mu bibiina eby'enjawulo abakyusa okwesogga ekibiina ki Nuupu omubadde n'owa Nakaseke South Lutamaguzi Ssemakula. Twogeddeko n'abo abeegasse ku kibiina kino ne batubuulira ku kusalawo kwabwe kuno. Mukijja obungi ennyo ng'eggwanga lyonna likaaba oluvannyuma lw'emisego okuli eggwanga lyaffe okulimalawo. Ffenna tulina kukwatira wamu okununula eggwanga lyaffe kuba buli kyetaagisa tukirina. Bano era tebalemye kwogera ku misango egivunaanibwa abakuumi baabwe okuli Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe. Lunaku lwaggulo ng'eyazisomyeyo omulamuzi yennyini ku baani abavunaana abantu baffe. Abavunaana abantu baffe bali abantu babiri kuba bannamawulire baabivaamu. Asooka Abedi Bwanika. Era Abedi Bwanika ng'agamba nti ku lunaku olwo baamubbako emitwalo 2. Era bavumiridde ebikolwa by'abantu bano nga bagamba nti tebiriimu kaabuntu. Tulwana nga tumanyi baani be tulwanyisa. Tulwanyisa Nakyemalira n'abayambako Nakyemalira. Ekyo tetugenda kukivaako. Pulezidenti w'ekibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde wano n'akubiriza abantu obutapondooka ne bava ku mulamwa. Buli busungu bw'ofuna, buli maziga g'okaaba, buli w'owulira okunyolwa ku mutima, eyo ebeera ensonga lwaki ate enkya olina kuzuukuka ku makya nnyo okusinga bwe wazuukuse jjo olwanyisa embeera eyo ogiggyewo. Kubanga eddembe terijja eri abo abakaaba, wabula eri abo abalirwanirira. Wabula ono abasabye okukozesa obulungi emikutu gye mugatta bantu nga tebavvoola balala. Tuyinze okusengeka ensonga, okusimba ensonga. Baleme tuyita bawemuzi, baleme tuyita bavumi, wabula batuyite abalwanyi. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo naye ate bwe tunaaterezaawo ate mujja kubeera abasufu. Abantu abali eyo mu 471 be beegasse ku kibiina ki Nuupu olwaleero okuva mu bibiina ebirala. Winnie Tasana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.